kola ku bukoddo bwe bazze bateeka mu Buganda kati ffe batubalira mu abo abazukufu, batubalira mu balokole era balaba nti nga bateekawo obukoddokoddo balabe nti ddala omulokole ono ddala muzukufu, nti bwe tumutega wano ekitimba kino ayinza okiyingira, ate ekitimba bwe tokiyingira kubanga ate omulimu gw'oli kutega bitimba awulira nga ate ekintu ekyo kimusiye kimugenze wala. Abaganda bakatonda abatuuliriza oluusi twogera kuno na kuli naye nga tuba twagala kuggumiza nsonga ne tuleeta ebyokulabirako, kubanga kano singa tuleeta byakulabirako oba oli awo bannaffe abatannaba kutegeera mulimu guno gwe tuliko, abatulekedde emirimu gino, abeesuliddeyo ogwa naggamba, abakekkera obukekkezi, ng'emirimu gino ng'eggwanga lyaffe liggwawo. Tubasaba tube nga tudda mu bika. Bw'obanga owagira olwa laadiyo eno okuyimirirawo, abatandikawo laadiyo nabeera baagiteeka mu bika, naye ng'ebika ebimu bigudde olubege ku sayidi ey'obutawagira laadiyo, ng'ebika bitono bye bijjedde mu byennaabyo akendo okulaba nga tuwaayo ensimbi eŋŋanda n'enzungu okulaba nga laadiyo eno eyimirirawo, okulaba nga emirimu gino gigenda mu maaso, n'okubuulira buwulizi munno, n'okumuyita obuyisi nonga nti munnange jangu tuwulire wano laadiyo eno. Abaganda abangi bwe basonga olunwe ekizimba ekyokununula Buganda wekyabikira. Naye nga amasimu gaffe n'empuliziganya zaffe zonna nzigule eza laadiyo ya Ssaabasajja Kabaka, laadiyo y'ababaka, esimu yaffe eri nooti 44 2 9 7 2 9 tulina n'enkola eya Skype, oba oli awo ng'olinako ky'oteesa ngenda kuzzaayo akazindaalo wa muganda wange Mutabaazi newankubadde nga tujja kuba twaleko mu kabuleeke nga kampi nnyo. Muganda wange Mutabaazi, kamba twalekeera mu kabuleeke n'oluvannyuma tukomewo mu lubiro Ssekabaka Ssuuna Ejjimbo Ssebaali lundi Ssabalangira Ssewate Kalambi mange mwava bwembeere waffe bambindira mu ngalo abanzaala b'e Kasubi leka bajja ffe tumale emikolo bwembeere waffe bambineegirisako emirembe gy'okutuntuzibwa twagibuka nalose jjajja Mawanda ntwala ku nsiko nga ngamba nti kankutwale nkuwa ekirabo nambuulira bingi ebyafaayo ebyeta nannengeze bule nannage bweya mu
somoke tugende nankwasa n'ekkubo erigende Kalambi nannambuza bangi bajjajjanga bafedda nankutira bingi mbumbikwate mbirete simutenkuwe kambagambe netta lyonna bajjajja babangawo nnyo nga tebalina nnyo ndwadde nnyingi zibalumba endwadde nnyingi ez'amaanyi zajja n'abeeru n'ebidagala ebitamanyiddwako babiyenga ne batukyayo ebyaffe nga batulimbalimba amajiini kipaalu bitega byajja bamaali n'okusaddaka abaana magoba g'ab'emikwano be twakyaze ne Buganda ne bakabakuza abakyalakyala mu mawanga ne badda n'eŋŋombo nzeyima wandangane timerimbanga amatiri musome n'obuwanga baffe mumuwege ekitiibwa eddagala munyenga bikoolakoola ebiwekeweke ebyo biri mu bifeeko kyekyabadde mu kiwandiiko omulwanirizi wa ddembe muyagamba nti ekibaleetedde okubeera nti muli banafu lwakubanga mufukamidde muli wansi muli kuyeesisa bawalusimbi bakomba bigere by'abafuzi ba Bumbula bali ku houseboy b'abazungu bebafukirira mu ngalo nabo beefudde ennende naye omulongo yagambye ekintu ekyo teeko kiddamu bannange nze kambabuulire nina ekintu kye nayiga ne ŋŋamba nti tuvudde obuto tusoma Kulaani tuvudde obuto tusoma Bayibuli tuvudde obuto tusoma Vanjiri naye ne bakuteekako ne katala olina okuswala essala 5 kirungi kiyigiriza empisa olina okugenda mu muzikiti ku Lwokutaano Mukama Katonda olina okugenda mu kkanisa buli Lwakusande olina okusaba ng'ogenda okwebaka naye nga musoma eyo emu naye nga tokikoowa ate nga n'omubuuliza ali omu kati ekituwa amagezi ki byebigambo bino bye tusomesa okubeera nti tubiddiŋŋana tubiyige kubanga oli azaaliddwa naye asobole okubisangawo mulongo yagambye nti Uganda baagiwa batya obwetwaze kubanga baba baakuwa baba baakuggyako kati abo ababaggyako obwetwaze babaddiza ababaggyako obwetwaze babubagirako wa gwe bajjako obwetwaze aba neewuwe naye babubagirako wa ewaabwe yewa owa Uganda nga Buganda bwe tugamba tulina ensi yaffe Buganda yeeno ekintu ekyo kyali ewaabwe wa Uganda ewaabwe wa Uganda yewa kibuuzo tukyebuuza ensi Uganda erinawo waayo kubanga tukimanyi ge mawanga ge balonderera obulonderezi nga bajja bagalonderera okugikola Uganda kwe kusoma nti ani yagikola bintu bikulu nnyo bwe bwetwaze buno bwe abantu bwe bagendamu naye nga tugenda mu bintu bye tutamanyi tusoma bisome ne bakikusomesa ne bakikuyingizaamu n'ofubutuka n'otuma omwana genda mulina okugenda mu kintu bwe kiti bye bwe butamanya bwaffe bwe twogerako abateesa boogera ebintu
engene yagambye eggulo nti waliwo ensobi mu kutegeera mu bwongo bwaffe Abaganda waliwo ensobi. Twebuuze makubo ki ge tulina okuyitamu okubeera nga twejjamu ensobi eyo? Makubo ki ge tulina okusabayo Mukama Katonda atuwe obulokofu obw'amaanyi obugenda okulwanirira ensi yaffe? Si kubyogerako bwogeza abantu bagenda nabagamba nti tubyogeddeko tujja kubyogerako ate n'okulwana tujja kulwana. Kubanga y'omulabe alwana nnyo okulaba nti akozesa ensobi asobole okubeera nti akukwatira mu nsobi nga teweetegese akupapya